Maulana karimu ya Allah ya mujibu tugenda bayimbisa amatali nga yemwe ba Paulo ba Paulo bagenda yimba amatali naye atempuliddemu nga Maulana ateeka mu kiteeko olw'okuba erinnya lyo bakagendera wa bwe mu Bible bwakayimba ka Maulana and Rein ya Allah nga ffe tuddamu Allah Muba n'ekintu kyo byagala by'okikola. Wakatulaba oli wadde mbodusiga ebizigo by'oyagala. So kati wano mweyagaliza kuba mwaba lukola then katera Maulana ayabeera nga yeeteekawo. Naye nga tulaba akaseera kano kennyini tuli ku gwe aliko Obis Rujage manya gange ndine Maulana ne Rein ya Obis Rujage owendiga yasambula mu Uganda. Abendiga mugayadde timwaganya lete ekibumbe. Wagaloleta ekibumbe ky'endiga waliwo abadagala obireetamu okutambula ng'omuganda naye wakati mu mbeera saagala nnyo ate nze munsaleko nnyo njaganza aba abasalako naye nga akaseera kano neegatiddwako side eno Rein side eno Maulana munyumya nnyo munekkanakanye kunekkanekana bakomediya ne bambala engatto weeziti ez'ebbeeyi ate n'engatto saagigula muno nagigula Venezuela akasaati kakabi kasaati side ne side naye mukaagala nnyo bungi buli mu kala yemu oba kanoko kake no kati kano kalaba busati bwe buliko omanyi ekiriko ffe kye tulipira kiriko kye kifuula kano okubeerako nakalaba na Maria kinze nake nkagula Maria ekitegeeza wegomba nnyo Maria kibyakola omuntu oyinza olaba ekintu nokyagala noga amalega kyambala naye nakamulaba nakola kuba akakesibwe kati ka Maria kyayagala nnyo ebisiufu ate seka Maulana wanjiseba gwakako bikimbe okange sati yeyo ogirabira nnungi kigwa kityo enfitinze bwekyo kale nkuze buli wempulira ekigambo seka Maulana mu mutima mulungi kwegamba baagala nnyo eddiini yabwe era osanga baba n'abakazi bana baba buli teeka yonna baba baligoberera Maulana side ene agasinga nga kola simisi nga swala mbeerawo Kurani ngisoma dini yange njagala bwekityo bakazi babiri amanya matuufu amanya Haidari Kasozi Yusufu sahaba assalamu alaikum wa alaikum salam lya Maulana tulira bajeriva oli ready okutuukiriza byo nebitambuliramu ndi ready sofa abakazi batugayo bali babiri banna ingawa babakeeza alina bakeeza okukola ki emyaka gino tetujja wali yagalamba wasedde ngoli ngomaze okufuna kunvi ezaaki nga sikyalina maanyi ga kisajja bagajja wabeera nabo bagajja ffe tugoberera ddiini muwase nga mukyali bato nga mukyategeera nga wano nyina babiri wendi sikuwasa nga omuwala akuleetera avooza bwebwebwebwe okaddi tokyalina laavu oyogera John Blaq bwebwebwebwe olesa akantu ka John Blaq awita bebe oza bebe owulira kano Rein balesa akantu ka John Blaq mwababiri bennyini African mwatulendingira nnyo mu John Blaq nga mumwogeza mwamali mumitizeeko physically John Blaq tubanga naye omusoga ayogera ki ku mbeera eno abeerawo nga by the way John Blaq be bayimbi aba appreciating omanyi wano mu art buli omu alina ettaffaali lyateeka ku munne ba comedian bwe ngenda n'enkozesa oluyimba lwa John Blaq ku stage mbaako nekemwongeddeko bwe ngenda n'enkozesa olwa Fifi da Queen ne Fifi da Queen muyimbi n'enkozesa oluyimba lwa Fifi da Queen muyimbi kale yayimba n'enkozesa oluyimba lwa Fifi da Queen mbaako ettoffaali lye mutaddeko ate nange okozesa oluyimba lwe mbane abantu addeko ettoffaali so appreciating mulungi nnyo mu kusiima John Blaq oyo asiima bambi era akusindikira nakubira nakasimu nakuga mwana mama kyekimu bakuba abamu abayimbi ate bazoleya ng'ate oli mumuyisaawo koza kikkirizika buli omu okwogera kikyali abantu basiima nga manager Spice Diana yatusanga n'atwayo ettoffaali natutemera Spice Diana twamwagako bw'emirundi ndowooza ng'ebiri mu show zaffe n'asiima n'agamba omuyimbi nkaagala nakyo okaagala muki muki kyosoma njagala tukole kolabo njagala tukwataganira wane raga Victor Kamenyo teyayimba ne Swaba Kasumba ngenda kola naye nze ebyaffe tebigenda babyakuyimba bigenda babyagundi sisi kabiba sisi side eno tetuna mayamanya gamatuufu Lubega Obeid naam Rein tuyina mwena buli omu alina abazadde be abamuzaala bamutaddewo kubanga tubalaba ssaawa eno mu comedy
mu comedy ani gwe tuyizo gamba nti ye muzadde wa abatadde okulaba nti tuba tusanyuka wamu nammwe kati olindako kitegeeza kyentegeeza nti mwazaalibwa ne mujja kitegeeza tukreditinga omuzadde atutaddeko etoffaali okufuuka Allah mu comedy teriyo nti bana babaddewo abalala batuyambyeko katiddi Mungu naye nga Mungu yasinza otubeererawo yasinza otuyamba yasinza otuzaala amazima gali tebiweerera gye tutuuse tetwamanya ate nga ye ekyewunza nti ye yali amanyi ye Allah yali amanyi nti tujja beera eno abasigale batuyambyeko buyambi the likes of Sebakijje Alex Muhanji Patrico John Segawa abe Mukibiba Justin Nantume babazze batuyambako buyambi Mungu mwayisiriza we just acknowledge them. Okay, idea katono nga tugifunako mujja muti okwegatta Rein Maulana okwegatta ne Maulana twesanga omanyene lwaki olide ekigambo okwegatta n'otya munnange okwegatta ekigambo kinene kizengeri gyendi omukugu nnyo mu kuwoomesa oluganda bw'ogamba okwegatta kati awo mundabawo meaning omutwalo mulamba okwegatta tereza oluganda tuba tulina kwogera ki oyinza ga mwesanga mutya okubanga mukwatagana kuba bw'ogamba okwegatta omuniga n'akiwulira jaja nange mumpite kale mwesanga mutya twesanga kulabonita ne twesanga kulabonita ne Royal Theatre twali twera kodda naye tuyina embeera munga bomanyi bitu bya Katonda Mungu natusinkanya kulabonita awo ne tulaba nga tusobola okukwatagana ne tukola oli musajja mu fombo side nze siri wadde n'akati nze omanyi okuwasa kuno kusinziira ku kiki kyoyagala sinafuna mukazi gwe njagala tanajja naye ajja Mungu ajja mukazi ki njagala omukazi nga tayagala Rein lwaki ng'ayagala nze omanyi katikati njagala omukazi anaayagala nze saanayagala Rein taliiwo omukazi gwalina okay Rein lwaki tobulira omusajja ono olina babiri already mukuba dozi mpola maye abavubuka balina obuzibu bumu agenda n'abeera n'ensonga ennafu manyi waliwo ekintu nga kinnafu nga kimenyebwa n'akyesibako some people who are failures in life babeera no lame excuses lame excuses so ono failure nga tunagenda wala ekirala ekikyaŋŋaanya okuwasa katula Maulana oyo alina babiri obadde okimanyi nti Maulana bwafa babampa Maulana bafuka babo saagala babampe ate nga olwedde ninawo jagala babampe nga olwobudde Maulana ne Rein nga tumaliriza tukkiriza wano ffenna nti muli ku form mwetegese mutya okubeera nga maintaining ekintu kino tugenda kukola by the way kisooka tuli ba dramatist ate tuli ba comedian tugenda kubalancing ebyo bibiri tugenda kugatta drama ne comedy tujja kukola nga production z'emizannyo tukole neza comedy ate ebiseera ebimu tuzigatte tukole comedy ngali tukwate emizannyo tugizanye mu comedy nesha tutujabeerako okusinziira Allah wana basoboseza Katonda era wanatuse ekiseera nga fomu yaffe eweddeko ntujja mugamba tukomyawo nenga tukola biki okomaawo biki obozaako okyawo mbanzizaako kiti ate mbadde nkola kinga sinnafuuka kyendi oyajagenda kanike sola nange nzireyo mu busomesa waliwo essomero liri eyo baagala kumpa wedi master naye baninde engoye tuja maintaininga we have a lot of preparations tuongeramu okuwandiika n'okuzannya ebinyumira abantu ate njagala okutegeeza bannayuganda nti mugenda kulaba comedy tetunaba by the way this is just the beginning yanga fresh kid tugamba nti tetunatandika okay bingi nnyo babeera nabyo bingi twali tusobola okubanga twogerako naye olw'obudde tugenda kubanga tubeerekereza mbeebaza okubanga always mutufollowinga aside eyo yonna gye musinzira nga tumaliriza mulina ebifo ebasobola okubanga babasanga ebifo okusanga basobola otusanga ku Theatre Bonita olwokusatu comedy store olwokuna n'ebifo ebirala theatres ez'enjawulo babeera batulanze
nenge bibiri main cause batera okuba ne weekly shows basobola tusanga wao yogera ku management era njagala era n'okutegeeza abantu nti sina comedy yekka ne waliwo ne drama ebibina bya drama bizanya drama theaters gyeziri Bat Valley Theatre, Royal Theatre, waliyo Theatre Labonita emizannyo gibeerayo ate olumu tuba tufeaturinzeemu ne National Theatre so abantu beeyunire buli kavuluke tubeerako buli wantu we batulaba batwagale batusupporting naffe tukyuse embeera management straight engeri nakyo kwasaganya management bantumire butumizi butumireyo abantu omubabiri management engeri omuntu yenna ayagala okufuna Maulana and Rein musobola ogaba enamba esimu omuntu atwagala agenda ku Facebook nonya Maulana ku Facebook page ya Facebook page kuliko Maulana and Rein Facebook Rein Case Facebook asobola ejikosa enamba esimu detanjibawo asobola okuba kwene namba 0702802430 aba asobola tufuna bulungi oba 0705494631 abajja tufuna alright then awe basobola n'okufunira sajja lino lireini bafunayo omuwala tubajja mufuna esiso ngankulu omukazi omunene amutte busiya nze nkugambe omukazi gwenjagala kwegamba amuteeka mune amujjemu kino kyabadde yeewuluntaza kuba kati ali mu kwewulunta soyinza kuba namusajja nga alina babiri nga toyina wadde n'omu omanyi okuwasa kuno kusinziira ku kiki kyoyagala sinafuna